Katonda yeffe kati era Katonda atuyita okumusinza n'omutima gwaffe gwonna mu mazima ne mu mwoyo. Kyova olaba kyetaagisa nnyo okujja mu kifo ekyokusinzizaamu ng'era kiweesa Katonda ekitiibwa. Nze ku lwange nkitwala ddala nti omuntu w'asinziza wakola kinene nnyo ku bulamu bwe obw'omwoyo. Kaakati olaba abantu bajja nga banyirira ne bayingira ekkanisa ne baddayo ng'ate baddugadde n'enfuufu. Ekyo nno ate kigoba n'abamu mu kanisa. Abamu batya kubanga bagamba ekifo kijjudde enfuufu ne batajja kusaba. So nkubiriza nnyo abakristaayo muzimbe ebifo bya Katonda. Ekkanisa ezimbibwa abantu ate ekkanisa eraga kinene nnyo ku kukkiriza kwaffe. Awantu w'osinziza wakola kinene nnyo okulaga okukkiriza kw'abantu bwe kufaanana. Nebaza be bulijjo bazimbye ekkanisa nnene, nsaba bagimalirize n'enfuufu eyo bagigobe. Katonda aweebwe ekitiibwa. Wakati toyinza kusinza, toyinza kubuuka ng'ewandibadde otendereza Katonda. Olubuukamu ebiri enfuufu n'ekola ki? N'esituka. So mbakubiriza babeere nga bakola omulimu gwa Katonda ogwo. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.